Kulikayonyo Robert Mutebi ne Eric Sebalamu afande Kambogo tukusasiddeko katukusabire osuuke ate oddemu okakalabya emirimu gyo kale ebyo nga tubitadde ebbali katugende ku bikwekweto poliisi byekoze ku mwala gw'e Nakivubo ku babbi abatigumya Kampala beegamba nti basoose okusikako abantu obusawo wamu n'amasimu kakati nno gye bigenza okuggwera ng'ababbi 68 bamaze okubayoola. Oluvannyuma lw'obubbi bw'amasimu okweyongera mu kibuga kino kiwaliriza poliisi ya CPS mu kibuga Kampala okukola ekikwekweto tokoowenja mu bifo ebisuubirwamu okubamu obubbi buno. Bano batandikidde ku mwalo gw'e Nakivubo nga bangi bateberezebwa okubeera ababbi bagwekweseemu wabula kino tekibataasizza. Abasirikale obwedda beesogga emyala ne bawalulayo abo bonna abadde basuubira okubanga nate gye beekwese. Buli abadde akwatibwa ng'ateekebwa ku mpingo nga n'ababadde bagezaako okuwalira nga bateekamu emisamba ggere. Obwedda ababbi bano bakwatibwa nga bwe babbako abasimu obwedda babasekerera wamu n'okulatta nti baludde nga bababba. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luko Wesigire alaze ensonga lwaki bakoze ekikwekweto kino. Poliisi zaffe wano ku CPS n'Old Kampala era nga ze zimu ezisinza okufuna emisango egy'obubbi bw'essimu n'ebintu ebya bulijjo okuva eri abantu abadde ewaka mu ssaawa ez'akawungeezi n'obudde obw'okumakya. Kyaddaaki olunaku olwaleero zikoze ekikwekweto ekiviiriddemu okukwatibwa kw'abantu omugatte 68 era nga bakuumibwa ku poliisi wano ku CPS, wano 10 bali wano ku CPS, 58 bali ku Old Kampala era nga okunoonyeza kukyagenda mu maaso. Twagala obategeeza nti emisango naddala egy'obubbi bw'essimu gibadde gyeyongedde ate nga bagyenyigiramu oluvannyuma lw'okubba oba mu kigendererwa eky'okubba abantu batera obbasuula mu mwalo ogwo gw'e Nakivubo era bwe tubadde tutadde essira nga abantu abasinga babajje mu mwalo ogwo nga beekwese. Biasala Hakim, Salt TV, Omunyo.